The newsroom, where untold story is revealed. Muveyo mutaso omusajja tukola mu ssente nze bampita Sanya mu Haidini musayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kubamagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe president nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga tusasire. Oyo gwe bayita Oliver Lutaya yasoose okugamba nti yazza emisango ate oyo babadde bamuwulirako nnyo soda ne chai aba opposition abalungi abatulaba nga mutugoberera ku mukutu guno gwa Beyond the Newsroom njagala okubeera nga mbebaza n'okubeera nga ate oba olyawo nti mbebaza kimukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala okubeera nno nga mwekuumidde ku mukutu guno ate okubeera nga mutugoberera newankubadde mbadde sibawa kisinga mu nnaku zino naye weewaawo wano wennyini wetutandikidde akuwadde ka vidiyo ka musajja mukulu Haji Sanya ng'ono y'omu ku basibe 30 abanupu abagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa ne basibibwa nga babasiba ku nsonga z'ebyobufuzi ng'ali mu kugamba nti Kyagulanyi Ssentamu abasibisizza atera Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okubeera nga abakozesa okubalyamu ssente naye baganda bange baana ba maama ekyamazima amatuufu wano olugero lw'Abaganda we lutuukira ne lugamba nti akusinga akubya gw'okutte nti basajja bakulu n'abakyala bano abagenda mu maaso n'okubeera nga bayimirira strong and solid okubeera nga bagamba nti mwatukwatira byabufuzi okumala emyaka 4 miramba nga bali mu kkomera kakati essaawa y'olunaku lwaleero babagonzeza ne babatuusa ku nsonga egamba nti twazza emisango. Previously, Presidential Advisor Nakangobe Jennifer Furufiga avayo n'ategeeza nti abaana ba Nuupu bamwokyera ebintu bye ne babyonoona naye ng'ekituufu kiri nti mu myaka 4 tetulabangayo oba mu myaka 7 Kyagulanyi gy'amaze mu byobufuzi tetulabangayo lunaku nalumu lukeera mawulire nga bakubye nti Furufiga abadde n'essundiro ly'amafuta baalyokyezza nti Furufiga abadde ne kino baakyokyezza nti oba baakubye ebintu bye bibino ne babyonoona mu mawulire tetubirabangako naye ate nga babiparedi nga bagamba nti abaana abo bayonoona ebintu byange bingi. Zero no strategies nyingi bagenda maaso n'okubeera nga bazikozesa oba olyawo okunafuya emitima gyabo ba opponents baabwe naddala ebiseera bimu mu rules ez'abadictate Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu coercion mwebale kutuwagira. Thank you. n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Olunaku olwajjo abaana bano batwaliddwa mu kooti ne bagenda maaso n'okubeera nga babadinayinga ba councils baabwe oba ba lawyers baabwe okubeera nga baba accessinga era nga ne lawyer yabadde wakati mu musango gwabwe olunaku olwajjo yabadde munnamagye ekiraga nti kesi eno baagi overtaking nga ne bagamba nti guno omusango tegukyaligwa mwegwa abantu kyokka nga ssemateeka waffe wa Uganda agamba nti omuntu wa bulijjo civilian tawolezebwenga mu kooti z'amagye kyokka bo babawoleza mu court martial. Ekyo kimu tekikkirizibwa mu ssemateeka then kwoteeka n'okusiba omuntu ebbanga eryo lyonna nga si musalire oba nga tebafunye kusalawo kwa kooti. So byonna bihappeninga mu nsi ezeefaananyirizaako bwe zityo wabula njagala okumalayo video ya Sanya eno ngenda kubeera nga nkuwa video ya Kyagulanyi akaabya Amaziga ne gakkulukuta bwe gati nga gamuyitamu ne ngamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kansooke nkuwe video ya Sanya mu mwaka gwa 2022 ng'agamba omulamuzi nti oba bannaye mutusalire lumu
tumanye nti n'okuwagira Kyagulanyi byebimu ku byafuuka omusango wano mu ggwanga Uganda. Ate teriyo muntu akola kantu oba trick y'akantu ka bulimba oba okugata ekintu kyonna n'atalekayo kamukwasa. Ssaanya bwe yali akwatibwa teyali mu t-shirt ya yellow, bamulese mu kkooti olunaku lwajjo ng'ali mu t-shirt ya yellow eya NRM yagijewa. What does this mean? Nti Ssaanya yennyini ng'omuntu bino yaddabe uttering out wabula liko message gyasindika eri bannayuganda. Njagala weetegereza akatambi kano ate ke yayogera olabe ebiki byayogera ate enkwene byayogedde kati. Ekitiibwa omulamuzi tusaba otuwuliriza olunaku lw'olwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi, twakwatibwa wakati mu bbugumu ly'ebyobufuzi ebyali bitambula. Tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa. Bwe kuba ng'okuwagiraho nali ku Kyagulanyi musango gwa naggomola mu ggwanga tukooyo tuzuuza bw'otutwalawo otuzza. Tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagira omuntu eyesimba ku Nakyemalira Museveni ne banne. Nsinziira ne wano n'ensaba ne Kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe, tuli baana ba Buganda, baveeyo ku nsonga zaffe feeyo abaana ba Buganda tuli mu kuvuulira mu kkomera. N'ensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batulanga kubeera nga tuli basiraamu. Gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu ggwanga. Kabaka wa Buganda tusabye Katikkiro Charles Peter Mayiga buli omu twalina buli munnayuganda ali gyaliyo tavaayo twatulangibwa bya buzima ebitulangibwa bya bufuzi oba batuyibula mu kkomera okuba ng'okuwagira Kyagulanyi musango gwa naggomola batusibonsire tumanye tukwaye okutwala obufuzi tukwoye twagala batusalire obusibe obumanyikidde tumanye tukola mukube nze bampita Ssaanya nze mbalayi bujja kunzitabusi sigenda kuva kumulago gwatuuka tukaba tuyigule twagala tuyimulwe twagala benganya okusinziira ku bigambo ebyo nga bw'obiwulidde naawe osobola okubeera ng'olowooza n'ofunamu ekyo. Kakati muganda wange kankuwulire ku bigambo bino olabe ennyiriri n'engeri gye bazivuunudde. Kaine Lugaba mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mututaasa omusajja atukola mu ssente. Nze bampita Ssaanya mu Haidini musaayi gwa bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino. Nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga. Omusajja atuvootibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe. Tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atuboneredde. Mbakubiriza nnyo okubeera nga weekwasa Katonda mu buli kimu ky'okola. Era nze bwe weetuuka ebintu nga bino nzikiririza mu buli kintu neŋŋamba ati teriyo omukulembeze butava eri Katonda ate era omutonzi bw'aba asazeewo ekintu kibeera. Ate era ne tugamba nti totulugunyanga muntu munno ng'atalina ddiini kubanga ensi eno tuli bagenyi tugiriwako bikoola leero weetuli enkya tetuliiwo. Naye ekibuuzo kiri nti bw'oliba osisinkanye omutonzi ogenda kubeera nga kikyoyogera mu maaso g'oyo omutonzi. Mr. President yakoze no post about the political prisoners. Bannange omuntu alabye ne gavumenti ya Museveni wulira agambye olwaleero nkitegedde nti 19 ku political prisoners 32 abasooka ku fayiro ya Olivia Lutaya bagudde mu kaki bwa gavumenti era ne bakkiriza emisango gye batazza oluvannyuma lw'okugumira kumpi emyaka 4 nga basibiddwa nga tebawozesebwa. Era kizuuse nti minisita Mwami Museveni balam yagenze n'akyalira ku political prisoners bano ku Saturday olunaku olutali lwa kubakyalira n'abakako okukkiriza emisango gye batazza era n'abalagira beetondere Museveni awatali ekyo si bakuva mu kkomera. Kinajjukira nti wadde nga bulijjo tubadde tuziizibwa okukyalira ku bannaffe bano abakozi ba gavumenti babadde babatuukangako awatali kuziizibwa ng'era mu kiseera kino babadde bakwatanga vidiyo era nga babafuga ekisukkiridde. N'emirundi emitono gye tubasinkanye bulijjo gibadde mimpi era nga gitambuzibwa mu maaso g'abakozi b'ebyokwerinda n'abakuumi b'amakomera abakkaatiriza okuwulira buli kigambo ky'emboozi yaffe. Okozesa obubi eddembe kuno mu lwatu n'okozesa obubi obuyinza kulina okutereera ffenna okuteeka ebigenda mu maaso leero mu mbeera yabyo entuufu n'olwekyo okutegeera mu kifo ky'okusalira bannaffe bano omusango. Bamaze kumpi emyaka 4 mu makomera nga tebawozesebwa era nga tewali bujulizi bwonna bwe baweebwa.
bannaffe bawaliriziddwa okusula ttiimu yaabwe ey'abalamuzi eyabakiikira okuva 2021 bannamateeka baali bakutte buli mutendera mu kitabo okulaba nga bafuna eddembe lyabwe kyokka tebaafunye buwanguzi. Bulijjo gavumenti ekiraga bulungi nti si guno musango gw'amateeka wabula gwa byabufuzi. Bawaliriziddwa okusula bannamateeka baabwe wabula ne batwala bannamateeka ba UPDF nga wetongera okwetama n'okuggwamu essuubi kwabo bannaffe abeewozezzaako. Aisaluti bannaabwe abalala 9 abagenda mu maaso n'okusaba omusango gwabwe ogw'obwenkanya oba eddembe lyabwe. Olunaku lw'obwenkanya lusembedde, tujja kuwangula. Much respect, Mr. President. Uno Minister Balam Balugahale ng'agamba nti nno omukyala amanyikiddwa nga Olivia Lutaya bannanupu bwe badde basinga okukolerako ensimbi ennyingi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abagamba abaana bano mubate kale bweba bizinensi yange tulabe bizinensi bwegwa. Kale mujikeegwe mubate bizinensi yange egwe. Naye era bakyabaditeininze kyokka nga mukatambi kano akamusajja mukulu ono Ssaanya kakulaga bulungi ng'era bamuyingiza mu mmotoka okumuzza mu kkomera nga bamukuba kabonero kyakalaga ekyo. Kankakuwaako ka video ka clip okalabe. Tukozesa okutabangula emirembe, tusaba gavumenti etusonyiwe, tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire, atuboneredde, tuboneredde. Baganda bange bineno bw'oba obyogera bikwasa ennaku ate oba olyawo bikabya Amaziga. Kati kankwe Balam Balugahale ku nsonga za Olivia Lutaya. Oyo gwe bayita Olivia Lutaya yasoose okugamba nti yazza emisango ate oyo babadde bamuwulirako nnyo soda ne chai aba opposition. Kati ekyo kigenda kuggwawo era nsaba Katonda ono omulungi abaleetedde abaana abo okwekuba mu kifuba. Nsaba ne bali omwendo ogusigadde nagwo gukkirize gye bujja bafune eddembe lyabwe. Kirungi nnyo okugondera gavumenti eri mu buyinza then ezamwe zemwagala okukola ne zibasanga nga mukyalina amaanyi n'embavu ezikola. Saagala nnyo okwogera ku ssente, njagala kusooka ideology abantu balina okufuna omwoyo gw'eggwanga. So kyensooka okubayamba okubayigiriza babayigirize ideology ate babayigirize patriotism bamanye eggwanga lyabwe. Oba oyagala eggwanga lyo tojja kuleeta loole ya bipiiro byokye mu kkubo yonoone kolansi ate nkya tumukole. Tojja kukwata jambiya ogende ku kyalo ng'otema abantu oba ng'oli mwoyo gwa ggwanga. So tujja kubayambako mu ekyo bafune training bafune ne skills development then betabe ne mu program za government zino ez'enjawulo eziriwo tulina ssente za PDM zigenda ku buli muluka kuba balina emiruka tebazaalibwa mu bbanga balina emiruka gyabwe olweza grow ati ng'oyo Olivia Lutaya. Next nzo okunsanyisa y'omuwala. Abayimbi bangi mu ggwanga lya South Africa nga balwanyisa apartheid oba obufuzi bw'abakyeruppe obwalimu obusosoze bwa mawanga n'ebirala bingi bagendanga mu maaso n'okubeera nga batulugunyizibwa era bangi ku bo bagenda mu maaso n'okubeera nga battibwa nga basibwa mu makomera. Naye nga bamaze okubeera nga oba olyawo bafuna obwetwaze bajjukirwa mu nsi ne bagamba nti oba olyawo ne wano. Nga bwe kiri nti ku myaka 40 emyaka 62 egyameefuga nga kujjo President Museveni yafuzeeko emyaka 40 we tugattako 5 egy'omusuku emyaka 45 kitegeeza kyekyo nti yavaayo n'ayimirira ng'omuntu Ssekinomu n'agamba nina okulwanirira eddembe lya bannayuganda ate tufune oba olyawo emirembe twejje mu mikono gy'abafuzi aba no bamusibira mu bwa ba Amini n'Obote naye oba olyawo abamu ku bawandiikibwa mu bitabo era abalijjukirwa be basajja nga Balutamaguza Baamirapini. Kale oba olyawo buli muntu ettofaali lyateekako mu kwagala ensi ye n'okwagala okugikyusa mu myaka egirijja olibeera recognized era ensi eri kumanya. Kanso Musisi ategeeza nga agamba nti engeri gye bakuttemu ensonga eno ayogera ku ngeri batya gye bagenda mu maaso n'okubeera nga babajjako olukusa olulaba abasibe ate nga be baali baloya baabwe. Ebigambo bya Kanso Musisi kambikuweeko obiwulirize. Of course, we've represented these people since June 2021 when they were first arraigned in court. We've not missed a single session. We've made several bail applications like the whole world has been seeing. So I do understand that
that reason given was not as a result of, that's not what they meant, but clearly they needed a reason to get to switch to another person, which is of course entirely their right. This has not just happened now, it's been a process of almost a year when these people have been persuaded, coerced, told different things. They have received several visits from the state in prison, and they have been telling us all of this. Even the decision to come to this, even the decision to change, they told us. They would tell us that they are caught between a rock and hard place. They need their freedom. They know that they have been very unfairly treated by the system. So for me, I totally understand them. I totally understand the motivations behind it. The first time we had this discussion with them as a group, which is about 6 months ago, I told them that professionally, no lawyer can tell you to plead guilty to an offense which you are telling him that you didn't commit, especially an offense as serious as treachery. In the UPDF Act, treachery carries a capital a death sentence as a maximum sentence. So if you're telling me that I didn't commit the offense, I can't really plead guilty for purpose. But then again, I also told them that at the end of the day, this is a personal decision. Criminal liability is personal. It's them who are going through all this torture for the last couple of many years. And we should put our anger collectively against a system which, one, has found that people in prison as a result of their political choices, and then two, that we have a system that can keep people for this long without justice, that even if you're accused of whatever crime, have your day in court, bring all the evidence and charge me or acquit me on the basis of that evidence. Ebyo mu nsi nga Uganda bibeera buli kaseera bisuubirwa. Wabula David Lewis Lubongeya nga SGA oba Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform Affudde n'ategeeza nti abasibe baneeno batutte omwaka mulamba nga baba poloto okusobola okubaira nga babakyusa endowooza n'okubakirizisa nti bazza emisango. Wabula bino byagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Abantu baffe abamu batendewaliddwa era ne bakkiriza emisango gye batazza. Ensi yonna gyemanyi nti tebakola. Mwabo mwe muli comrade waffe Olivia Lutaya, Bamuhidini Kusanya n'abalala. Kyanaku nnyo nti Museveni ne system ye yabitrayize bano abaana, kubanga omuntu bw'aba azizza omusango omuwozesa. Bamaze ebbanga erikununkirira myaka 4 nga tebaleetanga bujulizi obaluma, tebabawozesanga nga bali eyo. Kakati ffe tubategeera, osobola okitegeera oli bw'aba amaze emyaka 4 mu kkomera nga tebamuwozesa, n'atuuka time n'akola ki n'atendewalirwa. Kiba kya buntu oba okitegeera. Weewaawo tetukyekaleginga kubanga tumanyi Museveni system ebwekola, kubanga oluusi abantu bavuddeyo ne bakkiriza emisango, ate bwe bava mu kkomera ne bafa mu ngeri etategeerekeka, ne babuzibwawo, ne bakola ki n'ebirala. Mwawulira balam oyo ng'agamba nti bwe bava mu kkomera baagala babatwale Kyankwanzi, simanyi babayigirize bya NRM n'ebirala bwe bityo. Ebyo byonna bityoboola ddembe lyabwe. Batutegeezezza nti balam yali ku Lwomukaaga, era nti bwe yagendayo n'abagamba mukkirize emisango. Bwe mukkiriza emisango, ekyokubiri mudde mwetondere Museveni muteebwe. Ne bamubuuza oba ffe tubuuza bamwetondere ku ddiiri ki, bakola ki, bamukola ki, bamukosa ki. Bw'abanga awaliwo kyabavunaana, lwaki tebawozeseddwa ebbanga lino lyonna ne babagamba nti omusango gubasinze tubawadde ekibonerezo bwe kiti. Lwaki oluvannyuma lw'okubula obujulizi n'okulaba nga tebalina kyonna kye basobola okubateekako, basazeewo okubaforcinga okupleadinga guilty ne bakkiriza emisango gye batazza. Mukimanya nti gino emisango gye bateekako bano abaana gye bali pleadinga guilty minene nnyo. Ogumu gwa treachery, okulyamu ensi olukwe. Omulala gwa non-position of ammunition, nti babasanga n'ebyokulwanyisa. Kakati egyo emisango minene nnyo okugiteeka ku baana b'abantu, okugiteeka ku baana b'eggwanga. Ne babeera n'ekyo ekikolimo ebbanga lyonna emyaka gyonna nga bwe batambula, ono bagamba yalya mu nsi olukwe n'ebirala bwe bityo. Oli bw'aba agenda kunoonya omulimu oba ayagala kutambula agenda bweru, eyo criminal record esigalawo emubeerako. So kyanaku nnyo nti beeyisiza bwe bati, tukivumirira. Abana abantu demand yaffe badde nti bateebwe kubanga tebalina musango. Tebagala babawozese. Bwe bamanyi nti bakola ekintu kyonna bawozese, tugende mu courts.
Of course ekirala kyetuvumirira ye Ssaabalamuzi w'eggwanga oyo Owunyidolo ne system ye babitrainze bana abaana okusinga omuntu yenna. Of course Museveni yasooka anoddako ne Owunyidolo ne system zaabwe zonna kubanga bana abantu ba civilian. Koti yasala order nti civilians bave mu koti z'amagye naye Owunyidolo yagaana okuwuliriza eyo appeal okutuuka n'olunaku lwa leero nti kati bana abaana babadde babogera naye ng'olaba baagala nakkaaba nga balaba nti kye bakoze tebakyagalira ddala naye nga tebalina kyakola. Lwaki? Kubanga tebalaba kitangaala mu maaso bamaze ebbanga mukomera. Tukoze buli kimu kyonna nga NUP kye tusobola okukola ne tubafunira balooya ne tubafunira welfare ne tuyambako ku family zaabwe n'ebirala. Naye bw'olaba bano abantu abasinga bafiiriddwa abaana baabwe nga bali mukomera, ne bafiirwa abazadde, ne bafiirwa ab'enganda n'abalala. Abamu bwe baviira mukomera tebajja family zaabwe zagenda dda abakyala baana oba n'ebirala bwe bityo. Kakati naawe kitegeera nti bino bwe bali mukola babikola lwa kutendewalirwa nnyo. So katusabe nti bajja vaayo mukomera eventually era basigale nga bayimiridde ku kye baliko. Naye nga bwe nkugambye nawulira balam ng'agamba condition emu gye yabawa era kati nakugambye bagambye nti yabagambye balina okuvaayo ne beetondera Museveni. Kakati kye bategeeza nti bwe baba bavuddeyo baagala bano abaana babatwale babakozesa ensobi batandike okubafuula ng'ekyokulwanyisa ku saidi yaabwe eya NRM. So kyekiri kye bagamba nti akusinzeeko taatawo n'awasa maamawo by force. Kakati kye bakoze omuntu omusibe emyaka 4 novaayo n'ogamba kati njagala lwampaka genda mu NRM lwampaka. Kakati ebyo biki mu ggwanga lyaffe? So banaasi bonna baagala eggwanga balina okuvaayo ku nsonga eno ne bagikondeminga. Muganda wange mwana wa taata ekyamazima matuufu bikwasa ennaku nawe bw'oba obiwulidde. Kakati nno waliwo omusajja mukulu ono ng'alumiriza minisita Balam okumuwa ddiiru ya miliyoni 3 agere maaso n'okubeera nga ayogera n'abasibe nga yakava mukomera. Mugambye vaayo weegaane ebigambo bino oba sigwe yabiŋŋamba era oba sigwe yabikola. Nabyo kambikuwe osobole okubeera nga munywanyi obiwulirya. Mukulu Balam nga tonnaba celebratinga nga Lutaaya Olivia ne Ssekasanya bakkiriza emisango sooka oveeyo ojje weegaane bino bye ngenda okwogera oba si bituufu. Mu mwezi gwa Kutaano omwaka guno gwennyini wakulemberamu bannamawulire be wawa omulimu ogw'okutuusa wendi kubanga wali wannoonya nga wambulwa ne bannimba balina interview gye banjagalako n'ojja n'onsinkana mu bitundu by'e Nansana mu restaurant n'oŋŋamba ogenda kumpa obukadde 3 nzikirize emisango egy'obuyeekera era njirumirizeeko President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Era n'onsaba negayirye n'abo abasibe abalala abava ku kakalu ka kkooti okwali Kamanya Kenneth, Ngobi Shafik ne Nyombi Richard. Ngende negayirye n'ab'eŋŋanda z'abasibe bwe nvaawo ngende mu kkomera njogeziganye n'abasibe nga bo ŋŋambye ogenda bbawa miliyoni 200,000 singa ddiiro eba ekoleddwa. Ne nkugamba nti ye ngenda kukola omulimu ogwo. Naddukirawo ne ntegeeza bakama bange ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Era enkeera waalwo bayiteewo press conference y'abamawulire. Nagirimu ne Secretary General ne Nyombi Richard ne Ngobi Shafiki ne Kamanya Kenneth. Nenjogera lwatu nga bwe wamiitinze e Nansana ne ssente ze wansuubiza okumpa. Ne mbyogera eri ab'amawulire. Waayita ennaku 2 ne mutandika okunkubira amasimu agantiisatiisa nga bwe nabalabisizza. Oluvannyuma lwa wiiki ng'emu n'ennaku nawambibwa ne ntwalibwa mu safe house ne njokebwa paasi emikono gyange gyonna ne nsodomizingibwa nasiyagibwa olw'okuba ŋŋaanya okulumiriza omukulembeze waffe. Ku ssaawa za leero Ssekasanya mumwambaza t-shirt ya NRM. Gwe nojja n'ocelebratinga mba olw'okuba nga akkiriza n'alumiriza omukulembeze nolowooza nti ofunye wiini. Eyo si wiini. Bane evidiyo eno mugintambuliza etuuke ku basajja bano.
Brigadier Freeman Mugabe ssentebe wa kkooti amazima ogamanyi okakasa ku bicupa eccupa eza Uganda Walagi n'eccupa eza Guinness n'entambi za stove n'omusenyu bye baaleeta ne musinziira okwo ne mugoba bannamawulire mu kkooti y'amagye okakasa nga ddala oli brigadier abasibe abasatu okuli Muganza Joseph wabawa ekibonerezo kya myezi 4 n'olunaku lumu okakasa ekyo kyekibonerezo ekiweebwa omuntu ali mu bikola by'ekiyeekera nga mwe mugamba. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu nzidde ni akutuusaako ensonga ez'enjawulo akumata kuumira mpeera tusinkane nga Mungu asiimye mbagaliza bye munjagaliza banywanyi naye ate era mbakuutira nti mwekwate nnyo omutonzi oyo Guluddene yasobola okukyusa buli ekiganye mu bulamu bwo kubanga teriyo obukulembeze buva eri Katonda butava eri Katonda oba bukulu kakati nno munnange buli lw'olibeera mu position n'onyigiriza abantu oba oliawo Katonda wali bakusegudde n'akuseguukulula n'akujja mu position emu n'akussa mu ndala ate naawe oyinza obutakyagala nga bakuyisa mu ngeri emu gye wayisaamu abantu obuyinza mu ngalo kibeera kisa kya Katonda ng'akwaziseeko bwazise ku mafuta ago omukulemberereko abantu be ne bw'asalawo okujjulula wallahi ne bw'oba weetooloddwa bintu ki oba bukuumi ki Amungu ng'asazeewo aba akusazeewo okutwala oba oku dispositioninga so tubeere nga bakkakkamu nnyo bwe tubaako ne wetutuuse kubanga omutonzi oyo yasalawo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.